weewaawo tuula tusome nate gusa essaawa zino zennyini nkubuzaako omunywanyi atambula nange ogamba otya. Tuli katabo akatokiya ŋŋonge ento kawandiikibwa Robert D. Mukasa. Tutuuse ku ssuula egamba nti gakuweebwa munno. Muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde nze Mwanjuzi era omuteesiteesi owa pulogulaamu eno tuula tusome. Gakuweebwa munno essula y'e14 ngisimbudde bwe nti abayizi abo baabinukira ddala ebbanga ddene nga tewalaba kuba ku mukono wadde okubagwa mu buufu. Naye lwali lumu ne wabaawo akasiki mu kitundu ekyali kyesudde emitala ng'etaano okuva ku ssomero. Nga bulijjo Batokiya bebba ku ssomero awatali buzibu bwonna anti ekimanyire bwe kiba. Nga batuusa awaali akasiki baagenda emmanju gye baasanga omukadde eyali atudde wamberi w'ekyoto ng'ayota akaliro. Nga bamaze okumulamusa ate n'okumusaasira empewo yali emukommonta bamutegeeza mangu nga bwe baali abako mbu era abawala be baali nabo baali bannyinaabwe. Bamusaba abanoonyeza ekyokulya ate n'ekyokunywa kubanga enjala n'ennyonta byabali bubi. Batimba omukadde Bbula mbu bwe baali bajja emmotoka yaabwe ekika kya Blackboard neeyonooneka akuuma akayitibwa Good Food. Era eyo y'ensonga enkulu eyabatuusa ekikeerezi batyo. Namukadde bwe yawulira bino yabasaasira era n'abawa n'amagezi nti bwe babanga baleeta emmotoka zaabwe ez'ebbeeyi mu byalo batambulanga ne bamakanika baazo. Mukazi wattu bambi yasitukiramu ng'eyategwa ogw'ekyayi n'atandika okwetala ng'adda muno adda muli atera abudeebude abakaaba akatuuka. Abaana abo basempappa omukisa gwe baalina gwali muzibu kubanga mu butuufu waliwo abaka baali balindirirwa kyokka nga baali baakutuuka nkeera. Omukadde bambi teyalwa n'abajjulira omuwumbo gw'emmere n'abateerako n'oluwombo lwansanyuse kubanga engeri abako gye baali ab'okutuuka enkeera emitasala njala gyali teginnaggyibwako bulago. Omukadde yayita muzzukulu we omu n'amulagira aleetere abako ettengetenge ly'ekita kya Kaganda mpozi baterebuuze ku mumiro ng'eno bwe bawooma. Bino olwabibassa mu maaso wamma ggwe abavubuka ne bagwa mu bintu. Bwe baawulira ng'embuto zibazze mu mannyo ne basalawo bagende mu kidaala awaali endongo esindigoma babuukebuuke emmerikke mu ntumbwe. Kaziba kali kyejo bano bagenda okwetabira akalimu obuwuka kaŋŋambe nti betta bwessi oba beesuula mu katyabaga. Anti ku kasiko okwo waliko omu ku basomesa baabwe. Omusomesa ono gye yakuba amaaso nga ku bayizi be kwalaba yasala agakokolwa ne yeemulula mpolampola nadda awaali akazikizaazikiza atera abeetegereze bulungi ate bo nga tebamulaba. Batweyonoonekera dda era tebaamulaba kubanga endongo yali ebasensedde mu busomyo. Abaalugera nti gava mu kulya baalutuusa anti abayizi baazinyisanga maanyi ate nga bwe baleekaanira waggulu nti aye 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 aye. Wamma ggwe amazina baagatyabanga omusomesa abasimbye abiri era bwe yamala okuwandiika amannya gaabwe bonna ye ne yeddirayo ewuwe. Bannaffe bo baasigala babinuka masejjere era baagenda okujjukira okudda ku ssomero nga n'emmambi esala. Nga bali mu ddene baagenda beeyozaayoza olw'okukuba nga abasomesa baabwe eddolera. Bambi tebaamanya ng'eyabaalula yali yasiridde dda era nga bukya balya muyungu luno baali balidde butanga. Tuula tusome ye pulogulaamu era nga tukyagenda mu maaso n'akatabo kano akatokiya ŋŋonge ento. Tuli ku ssuula egamba nti gakuweebwa munno. Tokiya ne banne bongedde okufuuka ekijolooto biggwerawa. Katugende mu maaso. Okali adda kaddadda enkeera omusomesa yagenda butereevu w'omukulu w'essomero n'amutegeeza amawono ge yali alabye ku kasiki. Bino olwagwa omukulu w'essomero gakuweebwa munno yayita mangu abajeemu bano mu woofiisi ye era n'abasomera omusango ogwali gubavunaanwa n'oluvannyuma n'abawa amabaluwa agayita bazadde baabwe. Bakalikyejo baafuluma mu woofiisi nga beereegaleega naye bwe baayawukana buli omu n'alinnya ezidde ewaabwe emmeeme zaatandika okubawoleza. Abamu nga bawoza ndi ng'oli yansenzesenze abalala nti kale singa namanya anti munnange kagezi ajja luvannyuma kasiru yasooka. Tokiya ng'atuusa awaka mukulu we teyamusangawo. Bwe yamala okubuulira mulamu w'ensonga eyali emugobezza era ng'amaze n'okumutegeeza ng'omusomesa eyali abalonkomye bwe yali abawaayiriza, munnange yakwata ekidomola n'agenda emugga akima amazzi ng'omwana ow'empisa bwe yandikoze. Okuva emugga yasanga mukulu we yasonze dda
era nga mulamu we Tokiya yamaze dda okubimwokya. Peter teyalinda muto we kunnyonnyola nsonga, kubanga mu kukoza Tokiya nga munnamateeka wakubiri. Bw'atyo nga yenna tasalikako musale yakwata muto we n'amulirika enzo ezamuyisa nnyina emagombe. Ekyewuunyisa, Tokiya teyatonnyesa yadde ettondo ly'ezziga. Embooko zaali tezinnawula. Peter munnange bwe yalaba tezinnawula n'abinaanika engatto ne muto we ne boolekera essomero. Yagenda alowooza ekintu kimu kyokka, kyakuzzayo omwana wa kitaawe, si kulwa nga amuttira mu kibuga. Bwe baatuuka ku ssomero, omukulu w'essomero yamutegeeza ebyali bivunaanwa Tokiya ne banne. Bwe yamalayo, Peter yasaba omuggo addemu akube muto we envuunula bibya, naye gakuweebwa munno. Bwe yatunula ku muyizi we n'alaba ebisago bye yaliko ate ak'obuzadde ne kamuyitamu. N'agaana Peter okwongera okubonereza omwana. Bw'atyo omukulu kwe kulagira omuyizi afulumeko wabweru basobole okwegayaamuko ne muzadde munne. Nga Tokiya afulumye, gakuweebwa munno yabuuza Peter nti, muzadde munnange, olowooza kiki ekiraludde omwana kiti? Peter yamuddamu nti omwana yali ayise mu mikono mingi, ate nga ku bantu be yakula nabo ng'empisa zaabwe abamu si nnungi. Era yamutegeeza nti olw'ensonga eziteebereka, muto we yali asomedde mu masomero mangi, nga n'agamu mu butuufu si masomero agannamaddala, wabula nga galinga bizannyiro. Ekirala nti n'okufa kwa nnyabwe ng'omwana tanneetuuka kyayongera okugootaanya engunjula ye. N'amaliriza ng'agamba nti, musomesa, nga nvumye Tokiya, nga mmukubye ne mmuleka ne mu kkubiro. Omwana atto oyo annemye, kamuddize kitaawe nga sinnamussa migga ate kunsiba mu kkomera. Mu kuddamu, omukulu w'essomero yamwebaza omulimu gw'okulabirira muto we, wabula n'amugamba nti teyandisembye kyakuzzayo mwana waabwe, kubanga nayo waliyo ebizibu byayo. Yamugamba nti ekyandisinze ye Peter okukyusa ku bukodyo bw'okugunjula, anti bw'oyitiriza kagoggo omwana yeetamwa, nandi kyokulaba ebibonerezo ng'ebigenderera okumuliisa akakanja. Yeyongera n'okukiggumiza nti okyerabiddeko, nti bw'omukubye agubye bugubi, wuuyo takyavaamu naziga. Ekyo ekibonerezo tekikyamugasa, n'olw'ensonga eyo kyusaako muzadde munnaffe. Bagamba nti nawula obutafiira ku bbala limu. Kati abadde akuba omukube mulage mukwano, abadde afuma obuvumi kati buulirirako. Yamugamba ssebo omuzadde, kino tekitegeeza nti fuuka mukubya byayi, nedda, naye manya nti akuba owuwe. Gakuweebwa munno yeeyongera mu maaso n'agamba nti ekirala kirungi nnyo omusomesa okumanya olugendo lw'obulamu bw'omwana. Abaana abamu bakola ddalu si kuba nti balyeyagalira, naye ebiwunde bibatuusibwako mu mitima nga bakula bye bibafuula ebyeneena. N'olwekyo kyandibadde kirungi abazadde okutegeeza abasomesa obuzibu obuli ku baana baabwe bwe batwala okugunjula, kubanga omusawo bw'otamubuulira ndwadde tayinza kukuwa ddagala ttuufu. Ng'amaliriza yagamba Peter nti muto we omusango gwe yazizza gwa nnaggomola, naye engeri gye tumukutte ogusooka newankubadde kirabika nti abadde atera okutoloka, katumuweeyo akakisa tweyongera okugunjula, osanga ate tunaamuggyamu omuntu ow'omugaso. Eky'omukisa otuwudde n'obuzibu bwa muto wo, katugezeeko tulabe. Wejjuukiriza ng'ate mu nkyamu muyinza okuvaamu engolokofu. Bwe yamala okwogera ebyo, Peter yamwebaza nnyo, era ku luno kumpi kulaama n'okulaama olw'amagezi ago ge yamuwa, ate oluvannyuma yamusiibula, bw'atyo n'afuluma.